Kalama TV waliwo Kadaama omwana w'owaka agamba nti amusoomooza bw'ayogera ebigambo ng'abiddamu. Kadaama naye ne zivaako n'agenda okumulaga nti no talina kubeera ng'amuddamu. Ye agamba amukutte ku ttama, bw'amukutte ku ttama omwana n'akaaba nga gwe bakubye ennyo, n'agamba ab'owaka ne babeera nga ne batandika okubeera nga beekyangira Kadaama. Kadaama ono agamba takubye mwana wabula amukutte ku ttama naye yennyiddwa. Kati obuzibu bwe tufuna mu bintu nga bino, bakadaama abamu bagenda ne bajja ebuwarabu nga balina abaana. Bwe babeera bajja ebuwarabu nga balina abaana ne kibeera nti abaana okuva e Uganda oba wagunjula abaana bo babeera tebasobola kuddamu. Kati bw'ogenda ebuwarabu omwana ng'oyo n'abeera nga akuzzeemu, oyina kiri ky'owulira nti gw'oli muzadde nti omuntu talina kubeera ng'akuddamu, ng'amubeeramu ekintu ekyo. Lwaki akaana nga kano kanziramu? Nina abaana abasinga omwana ono obukulu ate bampulira, tewali muntu asobola kuŋŋooŋoola n'abeera nga bwe njogera ekintu naye abeera ng'akiddamu. Naye lwaki ono? Kugamba ofunamu ekintu ekyo ekikusika okubeera nga toyagala kunyoomebwa mwana alina wansi w'abaana bo waleka e Uganda. Ky'ova olaba bakadaama abasinga bawulira nnyo obusungu ng'abaana b'Abawarabu babanyoomye. Waliwo Kadaama eyajja awo n'atugamba nti no abaana bamuwandulira amalusu ne kava eri ne kakusamba, kagamba nti yava eri n'amufukira, akaana ne kavaayo ne kafuka mu ssowaani ye gy'aliiramu nga mulimu n'emmere. Kati kaŋŋambe obeeramu n'ekintu ekyo mu mutima ekigamba kati ono atandika atya, kano akaana akato katandika katya okubeera nga kammanyiira. So ebintu tebigenze bulungi ku sayidi ya Kadaama ono, naye Kadaama ono ne bwe munaaba muwulira enjogera gy'ayogeramu, alabika yeetamwa nnyo empisa gy'abaana bano awaka. Ate era nga twongera obbakubiriza nti omuntu yenna akola mu maka omuli abaana weegenderezenga nnyo. Abawarabu bo tebamanyi nti omwana ono ebintu bino by'akola naawe nga Kadaama bisobola okubeera nga bikunyiiza. Abaana baabwe ne bwabeera wa myaka 3-4 babeera bakyabayita bebi, ndowooza mubawulira bebi, okitegeera nti kaŋŋambe nti bakuza abaana ekyejo, y'ensonga lwaki ate era bwe bakula era bagenderamu eyo embeera ey'okwonooneka. So ng'ate omwana oba nga wano e Uganda omwana nga n'ajooga omukozi oba n'ava eri n'awandulira omukozi, ffe wano e Uganda tubeera tubagunjula n'omugamba ekintu tolina kubeera ng'okiddamu. Wabula ate ebuwarabu ne bw'aba amugambye oyinza okubawulira ate badda mu kisenge ne baseka. Kati kaŋŋambe balina engeri gye babawaamu go ahead ey'okubeera nga bakadaama tebabawuliriza, nga bajooga bakadaama bano. Naye tugenda kuwuliriza emboozi ya Kadaama ono. Ye agamba nti omwana yamutandise okubeera nga amukyankalanya naye n'amukwatako ku ttama, naye gye byaggweeredde bye twagala okumanya. Halo Nyabuli, Kadaama TV. Eyo mulimu ki eyo? Bannange we bali kutuweereza. Naye gwe okimanyi? Bannange nsaba ku magezi. Abantu bano natuuka wano embeera zaabwe nga mbeera ziri awo zityo. Ngeze ku sitoora eri omwana oli gye yagamba nti n'abantu bano bali bagenda ne batugamba eri era bijja kutuuka kino ne kino kijja kubeerawo ekiti era kugamba ne basunkulumya nnyo embeera z'abantu bano. Munnange wano waliwo abaana nabagamba bannange abaana bammwe abo baliko okubeera sayonyene kwegamba wemba gyendi nga mama waabwe oba mpise, sagala abaana abangoŋoosi babeere mu kuŋoŋoosa. Kati nvudde eno nengenda nemukwata jasiti ku ttama nemugamba gwe kiki, nimukutteko jasiti ku ttama nemugamba gwe lwaki oŋoŋoosa nga kikuba endulu kyasama nga kigenda eri. Waliwo gye nasanga wano alinga sekeretoni yali aba agenda kufiira mu nnyumba.
anti tebifumba ekikazi kyali oba tekifumba simanyi onaona nga wakongoba gamba nga wona kati we najja wano bageja bantu banene embeera gye balimu onungi kati beeyita bakabi naye nga hari gina basangamu ng'oyinza okubasuulawa ng'oyinza okubasuula okasasiro nga n'omuntu tasobola kubalonda embeera gina basangamu naye waliwo avudde eri bayagala kujja kunkuba ku lw'okuba omwana waabwe akaabye kyokka mu kifo kabuuze nti nno ono omwana akaabya ki kavudde eri kunsindika mbadde n'esowaani ebaddeko emmere neeyiika eri negamba ate osindikira biki okumukwatako obukwati just ku ttama ne mugamba gwe oŋoŋoosera ki naye ku mbeera gye nabasangamu ano bandibadde baddaku mu mabega bananga baliwo tebasiima ate batunuulira ekiri kumpi tebatunula ekiri wala batunuulira kino wano akaana ako nakasanga wano nga woona buli bwe buti nga bulinga obwagala okufa embeera zaabwe nga embi ziri awo ezityo kati essaawa zino bali bulungi beeyita bali bulungi ate baagala kumanya ng'omukozi oba otegeera otutegeera nabagamba omwana wamwe aliko okumumoosanga omukazi wa wano alaba essente zange nga zituuse ng'aleeta empaka kati oba okyali awo omwana naye ng'atandika okumuŋoosa mu mbeera ezitategeereka n'ogamba n'obeera masikiini tekitegeeza ekyo nti n'omwana akumanyirira essaawa yonna yonna naye kano akavudde erimu ono kaagala kunkuba nange ntiddemu oli abadde wali naye mbadde njagala kutandika naye engumitu mbadde njagala tutandiike bulungi ntiddemu oli wokuba kuomu bonabona bakugwerako naye mbadde njagala kubagana n'ono alinga sekeretoni ono gye nasanga nga alinga ayagala kufiira mu nnyumba abantu ono bakwogeresa ebitali nayo eyo Kadaama nga y'embeera eyo gy'ayitamu nkimanyi ne bakadaama bangi abayita mu mbeera eyo naye mukakkanye obusungu mumanyi nti abantu bano bo tulina okubabeeramu naye tubabeeremu n'amagezi tujja kujja ne Kadaama omulala era naye anyumya sitori yemu ey'omwana eyamufukira mu mmere ng'alya ne bazadde be nga bali awo n'ava eri n'afuka mu mmere gye yali alyamu sagala abaana abangoŋoosi babeere mu kuŋoŋoosa kati nvudde eno nengenda nemukwata just ku ttama nemugamba gwe kiki nimukutteko just ku ttama nemugamba gwe lwaki oŋoŋoosa nga kikuba enduli kyasama nga kigenda eri waliwo gye nasanga alinga sekeretoni yali aba agenda kufiira mu nnyumba